eddwaliro nali ennaku 3 na even before operation bamalira olunaku lumu nga siridde yadde kantu nga taddeko cupa z'amazzi nengendera awo era lwava era namala nnaku nga 3 okulya nedda kati nga wenna mukwano gwange Madrat mulabanga nnyo ne Spice nja kukozesa Madrat antwale wa Spice Madrat anchiko atuse ensonga Madrat munaye seeka wange mukwano gwange ayogera nnyo nange bambi ate n'abaaliwo bagenda bangamba ate gwe wanike ebbango oyagala Spice Diana tulina kyotugamba buli omu katananga Spice n'abaaliwo bakukyawa buli yalaba ku vidiyo eyo ate olaba bu vidiyo babaana bagenda babuteeka ku TikTok era nga nange gyendi naye nze tansirangamu simanyi nangeri emutuukirira kati naayitirawa wena agenda wa DJ Roja waŋŋamba dda ayinza okunkubira ekikono kati nange ninda safer opportunities sagala kubwa nze kyali mulwadde naye nze mmanyiwa wagundi awo Spice Diana okusalama road awo waggulu nze manyi newe nkolera content awo kumpi nabo mikwano gyange bapinto ngena nekola nabo bapinta awo ekizimbe mu video ze nkola ne bali ekizimbe okiraba mu background ofu okulaga nti okiraga mu kobo naye wapi tandaba leero tugenza okutuuka wano nga nina essanyu ku mutima nti n'omusajja spokesman wa immigration yavuddeyo n'atwogerako nti naye yalaba akavidiyo n'akikkiriza bulungi nti tuli bantu ba wano naye ekigambo bakyotala kyekitaliyo teriyo kabbira gye bayita bakyotala n'akiteekawo mu bulungi nti gwe bakuzadde mu busoga oba musoga kwembozi mu UG wona woosinzira okutulaba nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan webale nnyo webalidde ddala tukwebaza ku lw'okutugoberera n'okufaayo okulaba nga tutambula ffenna wamu feedback tweyanzeege mwebale nnyo bannange abasinzira amawanga ag'enjawulo so kyakabi nnyo n'olwaleero tuzze twayemuko ku mboozi era nga tusinzidde tulikawo empe wano mu kifo ekirungi ennyo hotel gye bayita hotel ennungi ennyo buli kimu okisanga buli kimu weekiri waliwo swimming pool gardens nnungi kwegamba kifo kinene bulungi buli omu asobola okukiyegaliramu bulungi ennyo bakiyita Teak Hotel wetusinzidde olunaku olwaliro okubanga tunyumya empeereza yaabwe ennungi buli kimu kirungi nnyo akawewo kali oke swimming pool nga bwogiraba eri oke buli kimu kyonna services nnungi abaana abawala abakabi abaweereza obulungi webali ate nga nabo obulenzi webali gwagala okulya ku kyemisana ayagala okunywa ku caayi ayagala okunywa ku kabiya ayagala okunywa ku kasoda ayagala okunywa ku mazzi ayagala okulya ekyokulya ekirungi okunokuwumuza ku birowoozo ndowooza ogwanidde okubeera ku Teak Hotel wanika wempe ojja okugisanga buli kimu kyonna kibeere nga kikutambulira bulungi nnyo side eno kale Uncle Ram gwe ndi neekusaid olunaku olwaleero twebaza feedback emabegako bwe twakola emboozi eyasooka so abantu mwasiima nnyo ku lwabo ku Uncle Ram era feedback tweyanza nnyo tweyanzeege okuba nti nomwatugoberera bulungi nnyo naye kuva lwetwayawukana Uncle Ram nti yafunamuko embeera etatambula bulungi nnyo gyenjagala omumukulisaayo ng'amaze okukubuuzaako era nsaba akubuuzeeko mu kaseera kano mwenna abatulaba mbalamusaako mu kitiibwa ekingi bane mwebale twagala mwebale tusabira mwebale kulaba bu video ba mukwano gwange Mr. Wagwan era nga nange mbagala kyekimu Uncle Ram buzibu ki obwabaawo munange kuba nakubira simu awo nongamba muganda wange siri bulungi sibadde bulungi obuzibu ki obwagwawo mala okulya idi nga nkoze ne ka challenge kawanise ku TikTok nga nzina amataali ga minala ekiro ekyaddako nga ndowooza alisaza nnuma nali nve okukola content ne bandana guy naye nga mpulira olubuto muno munnuma ngamba abakadde bannaye nekinnuma agamba alisazi nga ngamba alisazi tannuma bwati kino kinnuma nnyo era nekinnuma ekiro kyonna ne bakufuna bipenikira biki okeera ogenda okukola scanning munaye nga appendix eyabikidde munda nali wa mukisakisa nga kiyabikidde munda nga appendix eyabise munda appendix omuntu atulaba yalagadde okumanya kibanga ki appendix ku kyenda kuliko kapaati akasembayo kaba katonowe kati ng'oluseke bagamba bakakwata bucaafu oba buyinja kati yange yo
nga eyabise etandise n'okuvunda. Ekinyambamu nti ninako n'okumubiri era dokita yaŋŋamba this is a rare case nti ninamu ku masavu gaali gakwatiridde amasira mu kifo kimu tegaspreadinga naye gaspreadinga kiba kya bulabe era ku makyoko ne baddusa mu ddwaliro munnange kaali kameka nga baleeta forms nga tujjuza nga bagenda nga basala appendix etera kutwala budde bwa 40 minutes to 1 hour yange yatwala 2.5 hours ate bakusala olaba tebakutta wenna tebakusanyalaza basanyalazaako kitundu wano bakulekerawo kakateni kati obudde obwo muganda wange kuwulira ekyenda nga bakisika ekyange balina okkinaazaako gali amasira kati n'ekiwundu kinenemukko babijjama era neyanza nnyo abankolako badokita akola omulimu gwabwe mulungi era katonda bangenda nzirawo ankolwamu nga walaba ebintu ebibe ebyobulamu kati mukunyonyola abasawo mu kukunyonyola bagamba nti kiki ekikireeta baŋŋamba bingi era omusawo mu kuvaayo nga bamaze okunkola operation yajja n'ayogera nange ng'omuntu yaŋŋamba ekintu kimu tandika okukola exercises ennyingi mu scan twasikaninze buli organ yona tusanga ng'ezisigadde zonna namuwabaddeko n'akantu katono naye kati ako kayinza okuactivatinga ebizibu bingi kola nnyo exercise beera healthy eva mu bino ebyokutuula ogejja si bulungi beera fit era nange advise nagitwala ninze kuwona suubira nja tandikira wano ku gym ya tiki nange nsobole okuba nga ndi fit kubanga so kitiisa si birungi kati bwe bakolako operation wamala ennaku nga mmeka mu ddwaliro eddwaliro nali ennaku 3 naye even before operation banmalira olunaku lumu nga siridde yadde kantu nga bantataddeko kipa z'amazzi nengendera awo era lwava era namala nnaku nga 3 okulya omanyi okukkiriza okunywa kacaayi mukalu nze gwesitanywera ddala mu bulamu bwange naye nemunywa nga mpulira essanyu kubeerawo nga tolya si kyangu kuva dda nga tonywa caayi mukalu kugamba oyo caayi w'abalwadde tomumpa naye kati nali omulwadde namunywa nampomera bitya era bweba obulamu tomanya alwona agwa kulikayo mu ddwaliro alhamdulillah nakawona naye nga kati oli otya embeera ogenda olikavalinga olabawo nti ngenda nterera ne content nazzeemu abantu ngenda mbawa mpola according to mbeera gye mba nfiiringa bweneewulira nga ndi bulungi tujja kukola nga omanyi complications nazo zijjiramu naye kati alhamdulillah mpulira ndyoke naye sinatandika kutambula nnyo naye nga baŋŋamba okutambula okukolamu exercise era ntambula mu area y'ewaka osivaawo kale bwe twasemba okwawukana nga bwe nkutegeezeza nti nno amaloboozi gali mangi oba feedback yali nyingi nnyo ng'abantu bagamba mukyala bamukwagaliza Spice nga bagamba nti Spice agajja atalina mwami wadde nga manager Roger agijja n'atikayo bw'ati ekikono naye ba team Spice dana bagamba nti kyekyo ba Spice Gadgets bakikonamuko side awo kati nengamba Rama alowooza ki kati era nga nange gyendi naye nze tansirangamu simanyi nangeri emutuukirira kati naayitirawa wenagenda wa DJ Roger waŋŋamba dda ayinza okunkubira ekikono kati nange ninda safer opportunities saagala kubwa nze kyali mulwadde naye nze mmanyiwa wagundi awo Spice Dana okusalama road awo waggulu nze manyi newe nkolera content awo kumpi naba mikwano gyange bapinto ngenda nekola nabo bapinto awo ekizimbe mu video zenkola ne bali ekizimbe okiraba mu background okulaga nti okiraga mukobo naye wapi tandaba kuba ku gate kuliko omusirikale ate gate ebanzigale essaawa 24 era emundu tavaawo bweru naye nange mbeerako awo nentega mulabe ng'ayitawo ko naye maama oba lukisa gwe sitalina tayitawo olunaku lwembaddewo because nze nsuubira nti nno ku baneighbor waliwo abantu nga boyinza ogamba n'okuba nti omuntu asobola okubeera ng'ali mu kikomera naye wabweru wabawo abantu abakolagana nabo oluusi si bonna naye abakona b'omulirwano bayogera nabo awo lwaki si be tutuukirira awo ne tubayitamu ne tulumbayo nedda kati nga wenna mukwano gwange Madrat mulabanga nnyo ne Spice nja kukozesa Madrat antwale wa Spice Madrat anchiko atuse ensonga Madrat munaye seeka wange mukwano gwange ayogera nnyo nange bambi yes andaga support
okuva lwewavaayo tofunangako kusomoozebwa kwa baana bawala kukubira simu because ebiseera ebisinga omuvubuka bw'avaayo oba omukyala n'agamba nti bannange neetaaga omuntu ono abeere muntu wange teri abajja ne bagamba nti oyo ofa ki naye ate n'abaaliwo bagenda bagamba ate gwe owanika ebbango oyagala Spice Diana tolina kyotugamba buli omu katannanga Spice n'abaaliwo bakukyawa buli yalaba ku vidiyo eyo ate olaba bu vidiyo babaana bagenda nebabuteeka ku TikTok kati ne babutambuza nange nakasitula nenkateeka ku page yange kati bakyali bange bonna ne bakalaba kati buli omu annanga Spice genda wa Spice tolina kyotugamba n'abaana abawala n'omukyala tulize ebintu bino walina mukyala walina bakyala walina girlfriend walina bagirlfriend nali njogereza wali oyogereza kati bwe balaba bu vidiyo bwe twakola oba bwe wakola mugamba nti Spice Diana oyo mwewulira nabo ne baduka ne bagamba nti kireka ndowooza oli gwosinga okwetaaga bagamba genda eri anti olina mukyala wa Spice Diana we bampita munange era buli wembeera agamba we mukyala wa Spice Diana naye nga nze ne Spice Diana tetunaba kwogerako tetwesinkanangako kati bakinnangira abantu balina ebyabwe era ndi awo kati tolina agamba yenna tolina mukyala yenna sina nakikugamba dda ne bwe wali oyogereza bwe bagenda n'obivaako kati ate nkola ekibyakkaka byaba bya mirembe onaasika busisi muntu olina kwogera naye wakkiriza well and good wagaana ng'owanika teri byampaka kati Spice yo balinda bawoddi simanyi era ntudde nninze obugumikiriza nina bungi ze ni muddu wa Allah buli kimu kirina ekiseera kyakyo so kati Spice Diana mbadde nsaba Spice Diana nga tugenda ku mboozi endala mbadde nsaba osooka osabe Spice Diana omunnyonnyola ensonga zo omugambe nti gy'oli okyamulinze because yayinza okulowooza nti wabivaako dda ensonga zo nja zimunnyonnyola mu buntu naye mbadde nsaba yewandaba tufune engeri kubanga ye munene nze siina ngeri gye nsobola mutuukira nga yetampise kizibu levo gy'alimu eri waggulu nze nkyali eno bannaye ntandika butandisi comedy kati okumutuukako ewange kuzibuwala naye nga yewa abanjagala kimutwalira eddakiika meka ayinza okuba yandabako noono nga mmanyi oba oli ndaba akola content ne ba content creator ayinza n'okuntuukirira nagamba Geoffrey Ram oyo aliriddawa ate mukwano gwa Alan Cruz webale nnyo Alan Cruz alina ennamba yo okugattira wali nemusinkanako nange nenzikakkana nagamba oba waliyo omulala nabeera mukwano gwange simple teri byakkeana life yakutwala mpola mpola okay era kyekyo abandaba bambi nsaba ontuukirireko nkulabeko alina ne mukwano gwange amusiga makeup alinga sister wange Saida Beauty yamukolako makeup kyotala munange abeera naye amanyi bulungi okay so kiba kikola side awo kale kwe tuli kwemboozi mu UG Geoffrey Mayanja gegange tusinzidde ono ku Tick Hotel ekawempe side wano we tuli so embeera nnungi nnyo akawewo kyekyo buli kimu kyonna kiriya side wano so mwebali nnyo kutulaba kakati bingi ebitambula mu ggwanga naye mbadde njagala tusokere ku nsonga ya passport bw'avaayo n'ogamba nti nno ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwa bannansi passport kyali kinenge embeera gye kiteekawo nga mwe abakyotala nga mufuna okusoomoozebwa mu kufuna passport mbadde nsaba otubuulire bukyanga otandika kuvaayo kwekubira mulanga gukubira ne banno bonna community yammwe ey'abakyotala waliwo abaddewo ekikolebwa mu kusooka njagala neebaze buli awaka vidiyo ako obudde ne musobola okukatambuza ne katuuka buli wamu akavidiyo kalabiddwa abanene bangi era akavidiyo ako wemba mpita abantu bannotisingira ku vidiyo okusinga ku content wange sajja gwe mwana tetukusosola ffe tukwagala ne mbagamba nali sigamba mmwe nali ngamba bano ab'ebipapula koba olina obifuna era bapushinga nnyo vidiyo yakuba era leero tugenza okutuuka wano nga nina essanyu ku mutima nti n'omusajja spokesman wa immigration yavuddeyo n'atwogerako nti naye yalaba akavidiyo
n'akikkiriza bulungi nti tuli bantu ba wano naye ekigambo bakyotala kyekitaliyo teriyo kabira gye bayita bakyotala n'akiteekawo mu bulungi nti gwe bakuzadde mu Busoga oba Musoga oba bakuzadde mu Baganda oli Muganda oba bakuzadde Fort oli Fort kubanga nze nali sirwanirira muntu mweru nga si muzaale wa wano ng'ate talina musaayi nali nnwanirira ffe abalinamu omusaayi omuddugavu kubanga bali abo abeeru bo baneutralizinga bagenda ne basaba obutuuze naye ffe eddembe lyaffe batuzadde wano n'abazadde kubanga muli batuuze muli batuuze ba wano era netugenda mu maaso nga twebaza buli gwe kikutteko okulaba nga ayamba bannaye mbeyanza nnyo ffe tuli baana bammwe tetulina walala wakuddukira era ekintu kyo kirabika kiri mu nkola kubanga omusajja okutuuka okuvaeyo n'agamba n'alabye vidiyo n'akulaga nti batumanyi n'alaga n'ebizibu byaffe onayinza okuba talina bipapula muzadde we yafa naye just is about kunnyonnyola era awo njagala okuyitira nsabe bano abatukolako ababeera mu offices ezo batuwenga ku kadde oluusi baba bakambwe nnyo oba oluusi n'akulaba nga oli mweru n'atukira ku kyokwagala okufunako ssente nti bwakulaba ng'ozze nga bw'ofaananaga nti kakati ssente zizze ffe si bali ba investor be bawulira ffe just twafuna langi nammwe munoonyaamu embeera yemu nange nsaba akalimo ne bakanyima tuyita kunyigirizibwa kwekumu kubanga tuli mu nsi yemu muzadde wange naye waawano jjajja wange waawano kati embeera gwe gy'oyitamu nange gye mpitamu tewali njawulo njawulo nti lususu naye munda muli nze ni mufirika yaggwa omulimu wano wemanyi wewaffe ate n'alagabo tewali emmere gyolya gyendya tewali njawulo gyasobola okuba ffe twesiikiriza nnyo tuli bantu ba butto naye nga tuli kintu ekyo kintu kimu so progress weeri okulaba nga platform yammwe kumufunira passport ebeera leveled bulungi nnyo si passport yokka n'ebirala n'emirimu batuwe tulinayo abaana kati ekyobukyotala njagala era tukijjewo kubanga oba tugamba omusogo omweru omuganda omweru omutooro omweru naye asobola okukolako munira asobola okufuna akalimo wonna kubanga tuli bangi nze mukusooka nze mentality yange nali manyi tulinga 8,000-10 musukawo waliwo yaŋŋamba tukoona mu 25,000 kati kitegeeza tuli bangi ate nga tukyezaala kubanga kizibu nnyo okusanga omuwala sijagamba bonna atayagala kuzaala mwana mweru ate naffe tetulinaako buzibu ffe mulimu abasosoze sijagaana naye kati ffe ono gw'okuze naye kati we mweyagala tekiriyo kibalemesa zaala era tugenda asigala nga twezaala lumu tujja tuuka nga mu Uganda Cranes mulimu omukyotala agisambe wadde kigambe mu kyotala ekyo bagambye tekiriyo naffe tukkiriza omusogo omweru ajja kujja mu Uganda Cranes mulina abaana nga beeru nabo nga bayimba kati wuuyo nze ni mu comedy gye mpitidde kati buli field ejja tuuka ng'erimu omuntu banaatugaana politicians nabo bajja kujja bakiikira ebitundu by the waliwo noyateeka mu comment awo n'agamba nti lwaki teweesimbirawo ddala mu region gy'ova kwesimbawo kokulyawo nti ojje kubaka ba parliament obagane nti bannange nzize nange tukikwatemu side awo because nga kyagamba nti oba oliawo singa oba oyitidde awo n'eddoboozi lyemmwe lisobola okwongera okuwulirwa ne mutafuna kusomoozebwa kuno kwe muze mufuna kyo kiteeso kirungi naye nze ng'omuntu politics simubelievingiramu nnyo tosobola kuba politician nga tolina mutima gunyigiriza abantu nze ndi mutiitiza okulumya omuntu njagala nnyo emirembe nze ni muntu mugonvu naye kati ntuuke mu kifo ekyokunsojja okummalako emirembe ti neoba ofunyeyo akantu ko bakugambe obbye oba oluusi mbeere nga wuuyo ali mu sente zaffe zaavugamu emmotoka kakiddwa olaba kati Uganda politics waayo alina parties kati gwe mbuulira nze nina kugwa mu pate ki nga nzija okuyita
nakugiramu NRM wenzigiramu NRM yinza abanupu lwaki si nupu nga ffena tuli kintu ekyo anti kati wenzigiramu nupu neno mba noonyayo olutalo kitegeeza nti NRM bagenda kunyigira ate gwe kyoteetaaga kyotayagala owanika nembeera mu katemba wange nze sirina buzibu na muntu sinoonya buzibu na muntu njagala kusesa muntu kubanga life gyempitiddemu ebaddemu ebinyiizo bingi okunyigirizibwa kungi kati mba nange saagala kuzza muntu munnaku mba njagala oba olina ekikuluma osangeko ka vidiyo kange nyinza okubutaba nze asinga okuba fani nojjalabamu ka script akatono kakusanyuseemukko kuzza abantu mu mbeera kubanga tuli mu kunyigirizibwa ge mazima kati obeera awo n'oteekako essanyu ku muntu era nateekako ka emoji akasekoba nakuwandikira banne onkoledde olunaku nekimpa nange essanyu ng'omuntu kubanga naffe olaba aba participating mu comedy oba omuntu yenna akola ekintu nga kyakusesa bantu yakyasinza okuba nga ye talina ava awaali okujja omuwayo essanyu batwerabira naye naffe tuba n'ebituluma ng'abantu negwe naawe n'oyitirawo n'ogamba kati wensanyusa abantu kinsanyusa nti gwojja abantu nobaterayo vidiyo ku TikTok yo Uncle Ram ne bakulaba ne basanyuka naye ate gwe teri ajja kujja kulowooza kugamba nti ajja kusanyuse baba bamanyi kati gwe wakimala era oli wakulaba katandika kuseka naye nga naawe oluusi oba olina enyiikire nti akubeba olina ebikusumbu olina ebbanja naye ng'ofa nalyo naye nga tosobola kugamba muntu ate kati abantu olumala okukufevaringa nga nze nebazanye bannaye abanjagala ne bakuwanika baba bamanyi olyoke naye nga naawe oba olina ebintu byo ng'omuntu naye n'osalawo osirike obe mugumiikiriza ozeemu abantu amaanyi kubanga ffenna tunalaga nti tuli bubibiri omu ajja kunafuwa kati onosigala nga gwe olaga nti weetuli muyitirawo mpola mpola era buli omu agumye munne so kakati tusa bannaffe abavunaanyizibwa ensonga eno bwongero gikwata n'okubasinkana babasinkane mutereze ekintu kibeere nga kiri mu layini entuufu kubanga okusomozebwa kwekuli era wekuli atera kubaawo naye nga okusomozebwa era balina okukolako be babavunaanyizibwa era njasaba ng'omuntu ono omusajja wa immigration we yayatwanukudde nti vidiyo yagiraba mbadde nsaba nze ng'omuntu musinkane kubanga sikiganye nze mmanyi ndi musoga mu kintu kyange wenzikizaamu ndi musoga naye kati emizizo biki jukira kati nze maama omusoga nzijuliza kuye kati nze mba neddira ki ebisigaddeyo ebyo sibitegeera kati balina otusortingira parts ezo wezityo ne tulaba wetuyitira nga kiri smooth kubanga ojja bimbuuza nga sibitegeera ate oba tolina kuteekayo omuziro gwa maama wo tetujja kwagala ate kulimba bino bintu zino documents zimataringa enkya nyinza okukeera nensikamu nga nagendaze kati nga mulimu bufaults obwo nga bujja kundeetera omutawana kati njagala proper guidance kuva ku yakimanyi kubanga olaba omuntu yantomeza naŋŋamba wano kabira mpandiikewo aliye kitegeeza wati ali abagenda obuuza abantu kitegedde omwana amanyi nti nja kuba muwagizi wa fango ndi mu future simanyi kyaliko twagala kujjawo ezo miscommunications batugaidinge better abo abajja abalala baleme kuba misleading kubanga oyinza owandika akantu kamu ne kakulemesa emyaka 10 kati ezo ze points nze ng'omuntu ze njagala nsinkane naye twogere nze nsobole okizza mu bannange eno bategere we bayitira okay kale katusabe ogenze nogera ku Fangoni mukwano gwo Alien Skin kyaliiwo yakedde nakuba munnamawulire oba omukozi wa Galaxy FM Miki namukuba empi babadde bali ku kivulu kyabwe ku lw'emitiana wano ku Forest Park ekikolwa ekyo gwe okiraba otya gwe nga webyensanyusa TikTok comedian ate nga ne mu Fangoni otuuka anti kati nze siwagira violence naye ensonga ezo nga we nabadde nzigoberera zikyali mu kulingiza omukazi yavuddeyo n'agamba bamukubye naye tanaatuwa yamukubye agamba mbu Alien okusinzira ku ekirungi nti Alien buli waayita kamera zibaawo alina abaana bakwata vidiyo atuleetereyo emu epuruvi nga tugirabe kubanga ono omusajja waffe abamulwana bangi bagezezaako okwagala omuzza wansi naye Katonda gw'abaawadde aba amuwadde
kati oli olumala okuvaayo n'ayogera statement bwetyo ate Galaxy bantu baffe baagala nnyo fango ndi bantu bali skin MC Cuts naye n'avaayo n'akola statement amangu yali alaga naye yalemwa yagezaako okwagala okufikisinga ekikye n'ayitawo nekifa najja alaga nti yeetonda naye kati oli oludda ate yavaayo ayitaba women rights naye kati kiki ekiba kyavuddeko ensonga eyo ate nze mu nzikiriza yange tekiriyo kubanga bo kyemmanyi bakujja mu kifo ne bakujjawo oba obadde okyankalanye naye tebasobola kuba mukazi awo nze nsiba kubanga era ne bwe twali ku gundi yali eno shera bagamba nti yakubye Cuts naye era bajja ne bamuggyako obujja ku stage naye yatandika okutokoza kwali kukwe alemedde ku stage y'omusajja ne bakukiriyalinga webintu bibeera eri MC Cuts teyalina right eri shot yaliye lwaki yali agezaako kulemesa ate azaakuba abantu ekikono MC Cuts nno si ono gwe basookeddeko naye kubanga ono bamusanga yajja asibye ezo omwana yamala emyaka gye ng'atudde ng'abala omuzannyo era yajja agumye kati buli ajja alemwa kati simanyi lwaki tebalekerawo okugezesa omuyaye ne bamukkiriza n'akola ekikye oyo mwana alina kuba inspiration to a lot of people kubanga yava from zero to hero where he is akoze anyumirwa omusanga yevugira ku kipiki ayina ne bayamba boolaba kizibu nnyo gwe okusanga omuyimbi nti ayina ono gwe yakoledde kino oba gwe yakoledde kino naye ono tuba tubiraba talina mutima gwe yagaliza yekka kyafunye ekazzaako kubanga nange olaba mpa obudde nze siyinza kulimba nti mbeeraawo ku TikTok nga nkola challenge za alien skin naye bambi ekirajja nakubongako nakubuuzaako era newe nali omulwadde Sharifu okuva ku fango ne Sharifu Maxon yajja mu ddwaliro nandaba omunene ye yalina red eye teyasobola kujja ate omulwadde omuleetere red eye naye bajja basigala bamanya abantu baabwe fango ne manyo waabwe era yo terina buzibu nze kyengimanyiiko just baana kwagala bakuba omanyi Uganda tulina ekizibu nti abayiseemu abalaba baagala bakusse babagala muteeka wansi kati ye ababala abo tolina kyosobola mukola ogenda okujja nga yayakupimye kati gwayagala omusa okomekereza gwagenze kubanga yalinda amulwana simulabangako ng'alumbye muntu nga tamwogerangako naye osooka kujja n'okyokola nti njagala ne balyoka bakuwa naye otalumba tebakwanukula tebalina buzibu tebalina na budde oluusi balina ebyokukola bingi kati banaakaluma babeere ku ggwe balina music wokukola babeere ku ggwe oyo mwana alina shows nno akyakolera ddala naye mpulira mutabamu bagamba nti nno bookings zakendeeramu nga bookings zakendeera tebikyatambula bulungi ye mwenyinyi yatuuka n'alaba waliwo times yatuuka ku stage n'awulira nga omutwe gumuluma ng'asuusizza okukola n'asalawo neyeewummuza kati ye yalondamu ebyo abantu bajja kwogera abantu boogera buli kye baagala naye kati nga ye naye ayagala obulamu bwe kati we yatuuka kati alwanira ennyo kikyatalabye kikyatalina era newe mbanze ye kyo nzikendeeza nenfa ku bulamu bwange kubanga waliwo we yakolera sente nnyingi nsuubira alyoke yeetaaga kweresi nga competinga nani ani yamuleeta yajja n'asamba oluggi mu sitayiro ye n'awanika n'abeera top 10 era akola kyayagala si byakkaka naye abantu baagala bamuforcinge kati mulina association ng'aba tiktoka mbadde nsaba tusooke tuyitirewoku eyo TikTok Association kinagiraba just emanyiiko nti erinako Abaho Frank eyita president wa TikTok kyemanyi nganze naye sinalaba avaayo nti akulembera ndaba beesimbawo mu buposti bwe sinaba kukusaamu nnyo sira omanyi nze ebintu byonna ebirimu okulonda oba eki saagala nnyo kubeerawo kubanga muvaamu okutabuka kati neewalawo nze fokasinga kuwali essanyu ennaku yompisemu nnyingi saagala giddira nnyo kubanga lwaki nkubuuziza ekibuuzo kino nti tulaba abantu bangi oba aba entertainers bangi ab'enjawulo omulimu baproducer kuba nabo era tubateeka omwo baproducer bavuddeko emabegako kaawo nga bakulembeddwamu Washington nga bagamba nti nno beetaaga gavumenti ebayambeko kubawe ku ssente basobole okuba nga nabo batambuza emirimu gyabwe ne bagamba nti beetaaga n'abayimbi basobole okuba nga babaddizeyo ku ssente ku ndongo gye bazze babakubira
so baberenga bafunako ku sente percentage ku sente ze bakola mu nyimba ze babakolera n'ebibala bifanako nga bwe bityo aye tulaba mu federation nemagakaawo bafuneko ka sente okitegeera kajensonga lwaki nkubuuza nti mulina association era association yammwe eyo eyimiridde etya mutemwetagayo kufanako ku sente temwetaga kubaako na platform gye babaterawo okulaba nga nammwe mutambula bulungi because ndaba nga bwe twogedde nti mutera okusinkanira awamu ndaba ntiwabeerawo okukkaanya oga nti kati ba TikTok leero bali wano luli bali wano so mukifaananyi bwe kityo kati awo njasaba abo abaagala ebyokukulembera wewaje bali nga basobola baba balaba basobola okikigusa bakiguse naye kati mu TikTokers mulimu categories za njawulo simanyi oba ffenna tujja kukkiriza ku falling under one umbrella kubanga mulimu aba comedy mulimu abavumi mulimu abali political era ekyabavumi ekyo tulina kukyogerako ekyabavumi because era mbalinja akireeta nti muyinza okubeera ku abaana bangi kati waneno 10 yabadde agenda kukola show yavuddeyo nayegana akatambi naye nga abantu bagamba nti akatambi kake kyataddeyako nga kano nti osanga katugeze waliwo mukwano gwange abeera nnyo ku live naye nosanga nga Rama kwali okwo naye nga Rama ayogera ebigambo ebizibu ennyo nogamba Rama story ki si yeyekana abalala ab'enjawulo kuba atera nnyo okulaba kabaata atera nnyo okubakyaza kati nogamba nti ono ekigendererwa kye ki ekyokubeera nga buli lwobeera ku TikTok nogenda ku live gy'aba aliko abeera mu kuwemula kuyomba byantalo nakuvuma abantu balala nze siwagira byakwevuma ebyo olaba oyinza okufuna omuntu n'omusojja kubanga ndaba bagenda fa omuntu atuuka naawe mula abazadde bo nayingizaamu abatabiriimu nze ngamba wemba nina olutalo nganze naawe Mr. Wagwan ne twesojja ffe babiri it's okay naye sobola veeri nkeere ngende nkuvumire muzaddewo gonvumire ewange wano abantu we bajja obusungu babusussa kimanyi olaba fame eno eyaffe ey'oku TikTok ettutumu eryo lirina engeri gye likupika n'otuuka mu stage sogera muntu yenna naye njogera mu lujjudde lwaffe n'olaba nga gw'omeza ebiwawaatiro n'otandika okwagala okulaba nga ng'oli wakabi ng'olaba oli ku top abakabi abatusinga nga teriyo nammanyi basajja balina ssente ng'ayambala kanzu egyo ey'okubiri ng'ajambala ku Idi naye ng'ebizimbe byalina mu kibuga wano si kimu si bibiri naye ng'aba w'amaanyi naye asirise ffe just lino tutumu tetulina na kye tuli bantu kutwagala tulina nnyo okwebaza ono omuntu atuwa feva n'atuvimbisa okutuuka wano we tuli nti buli woba oyita abantu kibawa essanyu naye ate we tudda mu kubalinnya nze tekimpa ssanyu waliwo omuntu watuuka etutumu n'atandika ate okuvuma ababa bamuwagira ebuuza ono kati eyalaba atuuse era kati neebaza ekintu kimu tikwazeeko ekintu ku TikTok okwo buli aleetawo embeera enkyamu abantu balina engeri gye beegatta ne bakuba ne account ne bagikanyuga naye ate abalala bakikozesa munugu okunyigiriza aba ali obulungi kati nga kano ka mimi wa mami omwana nze ndaba talina bubi bwakola akuba dansi ze oyo ayingidde ne music naye waliwo abagenda ne bamukolera akafitino ne beebuuza bafaaki naye waliwo omu ye kamwogera erinnya kubanga yeye yavuma Kabira eyange nze ndi Musoga gye banzaala maama wange benkuze nabo era kintu kyensinga okwagala bulamu bw'ensi ewaffe yavaayo n'atuvuma Abasoga ffenna ng'atutadde ku siniya era neebaza nnyo buli Musoga yajja n'ayimira omanyi Abasoga tuli peaceful naye tetwagala tumanyira fe abasinga emputu nno ng'otulumbye mumusinga emputu era we yaleeta akavuyo ne tumwanukula n'akawunti ye ne bagimira siganye nti muntu wa Nuupu waliwo entalo wakati waabwe ezo tezinkwatako naye kino ekyokulumba n'olondamu nti ovuma Kabira namba tekyali kirungi tekisobola kuba kiyakola kikyamu oba oleeta enjawukana lwaki muba mwesojja Kabira kati gweoyagala n'Abasoga bakeere bagende bavuma Abaganda si kirungi buli wovumira omuntu wewa kima owewammwe kati tusigale nga wabeerawo nze si enjawulo eri wakati w'Omuganda n'Omusoga nze sigiraba n'olulimi lwagala ddala okufaanana tweri kumpi fe abeddirigana ono ali wano nono ali wano tuli baluganda tuli bawamu tuli wamu nnyo naye kati omuntu n'avaayo nga karakita omu
ayagala tuteekamu enjawulo tulwana oyo ffenna twegatte tukuba oyo ateekamu ffe enjawulo kubanga teba nnungi. Ffe tuli basoga tuwangalidde mu Buganda, nsomedde mu Buganda naye kati gwe omuntu omuto ojja kujja otuteekemu bukyayi. Ntera okulabako ku TikTok oku kwennyini n'abantu bali ku live naye omwana n'akulaga nti nno alaga obwereere bwe abo nabo balina obulwadde. Obaddewo ebbanga lyonna nga bwegajje twatandikidde eri nti ovuddeyo n'oteeka eddoboozi ku community yammwe y'abakyotala nti era eddoboozi ne livaayo omukulu n'avaayo n'agamba nti abannange ekintu kino tujja kitereezaamu tujja kukola bwe tuti ne bwe tuti kino tekiri bwe tuti era n'essaawa yonna musubire okuba nga musisinkana essaawa yonna. Lwaki togatta eddoboozi ku ba TikTok abatatambuza bulungi mulimu guno because nga bwe tukyogedde nti mulimu abakola content omulungi kati nga ggwe mulimu abala abali mu byobufuzi kale bo tusogamba nti kale eki yasalawo okukwata alwanira nsi ye sibalinaako buzibu abali mu byobufuzi nze abavumi naye abawemuzi abeeyambulya ku TikTok lwaki tovayo nogatako eddoboozi lyo okulaba nga nakyo nakyo kikoma anti kuba nze mmanyi okisobola nsobola naye kati oyinza okiyingira mu TikTok erina ebintu byayo osoma politics wa TikTok oyinza okujja ng'olwanira ekituufu ne bikukyukira. Gwewegendereze kuliko ko abaana aboogera ebyomulamwa naye abantu ne bakera ne basalawo nga bo bali muvumanga buvumi ngajja nayogera ebintu bye ebyomulamwa naye ate nga bavuma muvume kati kuliko ababuulirira ani abafaako. Omanyi TikTok we yatuuka motivational speaker yafuuka kitali mu makulu alina okuwa inspiration tebamwagala Lunabe yatuuka n'agamba oyimba ebizimba tebabiwulira kati eggwanga lye tulimu abantu naleeta enkudi kati enkudi gwe osobola ogyesimbamu omuntu kyaba ayagala okuwulira okitegedde naye basensaringe mu bigambo byabwe kale tetuganye gwe mulembe gwe tulimu abantu baagala ebyo ebintu webityo naye sensaringa sengejja toleeta nnyo bintu kubanga tomanyi bameka abalaba vidiyo ezo ojja gita etuuke ku maama kubanga nze ewaffe buli vidiyo gyenkola oba gyembamu erina okutuuka bo bambuuza ogenze kola naani nga ŋŋamba ssebo era balinda vidiyo oluva mu editing ne bagisaayo ne bawulira buli kigambo kyoyogera kati nze nkwata nkuba mpola naye mba njogera muko abantu baagala obbiwulira ojja kwogera naye ng'oyogera ekintu buli omu kyakola naye si ebyobuwemu kubanga ojja kuba ne bafanzi nga bato abaana ba high school nabo batuwagira bantu bangi abalaba content waffe oyinza n'okubaawo nga waliwo minisita omu ng'anyumirwa content wo naye olw'obwasa mu bo nga tali kusisinkana nga tasobola ate okuswala okuswaza ekifaananyi kye osobola okwekubya naye selfie leka minisita wali abantu nga balina ekisente kyabwe nga nabo batuwagira mu busirisi eyo yandibadde olumu n'akusisinkana n'abaako kyakola ekikanga naye olw'omumwago n'owettira emikisa gyo gyonna. Ekyogedde okiraba kituufu nnyo. Nalinako olukiiko lwe nalimu lwalimu baminisita baali babiri naye ne wajjawo ne batikitooka nabo baaliwo batikitooka ne baagala okuteekayo ensonga zaabwe yali abakulembedde sijja kutya mwogera bamwita Sefuko nga yabakulembedde nga yabali mu maaso naye kimanyi tebaba wabudde anti baba babiraba naye nga ebiseera ebisinga batikitooka okusinziira ku bantu ababa baliwo n'aba bakulembedde ebiseera ebisinga babawa obudde era nababawuliriza kubanga abantu b'amaanyi okitegeera naye ate olaba nti tebaba wabudde ku lw'omuntu eyali abakulembedde anti kati nga yaba aboononedde buli kimu lwaki mumwa olwotambuza ennyo omumwa tetuganye waliwo abantu nga yembeera nkuzambi naye naawe balako ekitiibwa kati olaba Sefuka alina erinnya ddene walikozesa mu bulungi byayinza okutuukako binene nnyo ate Sefuka nze namusinkanako nakolako naye vidiyo CMC2 edda nga mupoole naye kati yatabuka nange mutya n'omutya ate yandibadde muganda wange musiraamu nange nandyegombye okukolako naye nange nina byembala ng'omuntu nti wemba kwatagana endaba mba siyita kati nyinza okukola na buli akola comedy nze ng'omuntu sikwinaako buzibu naye kati waliwo omuntu gwe sitasobola kwapiyaringa mu vidiyo yo okusinza ku karakita ye
ne content gwakola kubanga nange nina ekifaananyi kyenzimba eno mu community y'abakyotala bandabanga omuntu waabwe akyasinza okulabibwa kati gwe tosobola kuva eri enkyano gy'otuula ku linnya lyange sisobola kikkiriza era nange nkuuma ekintu kyange mpola mpola kiganye ffenna tubaako we tuyitira we tusobeza buli omu alina enziro ze naye oba mwegendereza okola ekikyamu zaako ekirungi genda nga okola ebirungi bibiko ekikyamu naye kati abaana bo bongera kunyiga nayetira erinnya kati ojja tuuka awantu nga n'omuntu akusanga akukuba empi nga tomanyi zaaki kubanga waliwo abaana nga ye asalawo ayanukula buli ali mu comment section wakuvuma omuvume naye kati oyinza ovuma omuntu nga gwe tomanyi waafaanana nga yakumanyi nemwesanga eyo nakkuba ne weebuuza bankubira ki kati naffe tulina okuba good example kubanga abantu okutuuka okukuteeka mu bangi ne bakuwanika baddizenga bo community giwe gwe sigala ng'olaga good example kubanga abavumi bangi naye gwe obutabaanukula nze banvuma okuva mu ntandikwa baali banvuma naye baatuka ne banvaako era abantu be banwanira nze sirwana ntalo entalo zigwera mu comment section bakuvumya ebivumo biyitirivu waliwo neyajja mukyala nampandikira gwe byokola tebisesa ne balwana naye eyo nze namugamba it's your opinion but I don't force you to watch my videos. You can watch other people. Abala ne bajja ne bamuwoyera eyo gwe obadde ki oba ne baddayo hadi bo munange nze sibye saamu kubanga ewange okumpa negativity tekina kigenda kunkosa okunvuma tekina kyekinzijjako era nze nsigala nkola omulimu gwange eri abo abagwagala tagwagala ate nakkaka sibyampaka akatale kanene oba toyagadde nze ninayo baganda bange bajoze kyakala ffenna tuzanya katemba nina babomboka sebo wagira bali bonna bannaffe tukola mulimu ogwo kuteeka ssanyu ku muntu era kati olaba abalala nze kiri kubanga nange mbalaba nze ntuula nendaba vidiyo ya Jose Kyakala nendaba eya Ssebo buli comedian kubanga nze wentambulira nengenda nendaba kuba Madrati kati nange ba comedy bana aba stand up ng'oli wakuwemula nange vidiyo sigiraba kubanga nange saagala negative thoughts munze ndabako bana abasesa nga basigadde bali ku line enyumira obulamu bwebitwe butambula Okay, waliwo issue eyogamba simanyi kino oba kigwanidde okuyingira mu mmwe nti oba because buli muntu akola bizinesi ye n'amanya nga bw'anaaseera na biki byonna naye mpulidde nnyo nga abayimbi bagamba nti naye ba TikTok abo nga baseera nnyo kyekibaseeza bwe kityo nti omuntu okujja n'agamba nti nno nzize wa Uncle Ram njagala nkolereyo challenge nga 2-3 naye nti sewanga nti okulya challenge 3 ojja kumpayo emitwalo 8 oba miliyoni n'okusukawo abamu basaba ne miliyoni 3 ateeka mmeka anti w'amaanyi erinnya alina following agenda kukutunda any day anyone can go viral on social media naddala TikTok ogiveeko bw'asinga obunene oyinza ogenda kati n'olaba abaana balina following ya 1 million to 2 million ng'okukuba video egenda mitwalo 5 kati kizibu kati aba akuseera ki capital waffe ye data kyenyinza oteekamu ennyo nga ngenda sasula olaba mukola content skit tuba n'abatukwata videos n'abaza editing okugyayo omulimu omulungi najja kubaako n'akasente kakusaba kati kyoba obalanga capital gwe wesigalizeyo gijja emitwalo 2-10 gikumala kati lwaki oba olega abantu tulina okuyiga okutegeera kye tuli nze n'abantu banti okukola approach abaleeta bu business oba olw'endabika baba balowooza nange nja baba balowooza nti oli expensive naye nze akyasiza okuba understanding nze ojja n'oyogera nange ng'omuntu nja kugamba ekyetagisa okituukirize tutambule kubanga nange oba olina ompushinga nkupushinga nze wembala kubanga erinnya social capital eno si business ya lubeerera wano tuyitiddewo tufunye amanya erinnya lyo otegeera odikozesa ojja tuuka w'oyagala naye si kujja ate ng'onyigiriza abantu kubanga oyinza onyigiriza omuntu wano n'omusaba akakadde enkya n'akeera nga n'atandika okukola bu vidiyo we nga idea ze zisinga ezizo n'akubika ojja tuuka olunaku ng'omwetaaga kubanga toyinza kunnyimba nti wali amanyi social media tenge yava out of the blue ani amusinga following
nali njogerako ne Pinto. Pinto nangamba nti nno nga atandika from scratch. Nga atandika nakupita kapere kuba bali bakolaganyeko namuyita namugamba kuba waliwo akalamu kakyali iwe yayagala omukolera bakole bateekeyo nga bwobimanyi kati kapere bwe yajja namusaba sente nyingi. Yasaba meka? Yamusaba emitwalo oba 2 namugamba nze okukola naawe video ojja kumpayo emitwalo 2 kati nama namugamba ndaga kufollowing yo nalaba kufollowing yo bayala inakuba emitwalo 2 namusekerera nnyo namusekerera nnyo namujiriga namugamba nti gwe sinza kukola naawe olwensonga laba emitwalo 2 gyolina kati naye nakkiriza oluvannyuma Pinto nafuna kasente nakamuwa ne bakola naye ate bwe bakola buli omu n'ateekayo kapere n'ateekayo okukwe ne Pinto n'ateekayo okukwe eya Pinto neekuba nnyo okusinga eya kapere kate kapere yali ajerega Pinto natandika omukubira omugamba nti owaayi kakati tukoleyo ddi kati ekyo nkikwanaganya nakyo kyoyogeddeko ligonza okujja n'osalawo omuntu olwa following ye oba olwaki naki naye ate oba oli awo asobola okudduka n'atuuka ate gwe oyinza okumwetaagira kati ng'ate wamunyigiriza n'akulaga nti naye alina amazalawo kyova olaba nze ni mugonvu nze siina buzibu na content creator yena nti oba onjagala kasita n'oba ng'oli mu kategori ya comedy okola skit nze ntuukira tuzanye naye ebiri political naki saagala nnyo byenyigirizamu si nti sisaagala politics yatambuza eggwanga nange nina kyempagira ng'omuntu nina byendaba ebitali bituufu siri musiru ndaba ekigenda mu maaso mu ggwanga naye buli omu aba n'engeri gy'akwatamu ekikye sijja kwagala kuteeka bulamu bwange n'enkuba emiggo okitegedde kati nze n'engeri gyendaba ebyange nange n'ebyempagira ng'omuntu because abakola content wa politics gye bali kati nga olaba Pinto tulina bawumani tuseka bwe bali ojja n'omuwagira n'olaba abaana baba ne points entuufu abo olulala oluusi ne bakisusaamu nabo naye nga waliwo be boogerako ng'olaba naawe kikukwatako we support those videos otongera ozipushinga naye kati wajja oluusi kati waliwo abamanyiiro obumanyiizi sobola kukuwa budde bwange ngenda n'olya atuukiriza ekinnuma nga nze omuntu kubanga buli omu alina ebizibu bye buli omu alina ebizibu kati oli wakyogerako era olina okiraba waliwo abaana abalwanyirizi b'eddembe abaddala nga bali solid boogera ddala ekituufu ekiruma eggwanga ne wabaawo abalala ate nga bo bayitiramu ate ne boonoona boonoonyi ati buli omu mu kategore naye mbadde njagala otubuulireko omuntu okukuba TikTok ne bukya ku makya n'agikuba n'abeera wakabi ayita mu makubo kyera ayinza kukola ki omuntu okukuba TikTok kakodyo kyakali awo kati pressure alina style ye nti no banning account ekyakomawo bamwagala mu style ye yanabeera wakabi safe ko banning account nadda eyagundi bagibaningako ya pressure akabanning emu 2 dayira baziropa naye alina amaanyi ge nti ng'omuntu era bwadde ne bamugoberera kuzikiza yoyo pressure enkyakomawo n'ayimirira babaninga eno natandika enkya buto kankubuulire n'erinnya waggulu omuntu omuvumi ayambuka speed gye simanyi kati wali ffe ozimba following yo mpola mpola naye ogenda ofuna abali solid ajja olw'okwe ekyo kyalabye ne bagenda nga kati nze following yange sinza dduka ennyo naye videos zange zigenda viral abantu banjagala mu ngeri yange nange naye mbeebaza okunjagalira awo so buli omu alina akakodyo ke kakozesa gwe oyagala okudduka amangu ng'ovuma ekivimba amangu kifa mangu waliwo abaana abajja nga teboogerwako mu ntandikwa naye nga kati tobalaba olw'ekika kya content gwe bakola nedda ng'oluusi balina ne content omulungi naye olaba kankubuulire nze nga kyemmanyi nga nze olaba mu script za content the harder you push ojja tuuka awantu nga tolina idea kubanga oba weetaaga okuleeta esinga eri kati nze mbeera nnyo ku kintu ekiri mu real life
embeera za bulijjo kubanga tezijja kunnema kufuna script wange gojja tuulo nyumizeyo akaboozi akakuliko eyo ng'okyali mu kyalo nze bye nzimbirako nze saagala kukola script weziri nti ne bw'ofuluma wabweru awo kyendabye kyenzanya naye abaana bagenda ne baleeta scripting nga naawe mulaba agitaddemu bo yalowoozeza nnyo naye kati enkya kyozzaako ojja tuuka ebbanga ojja kukola vidiyo nga 100, 200, 300, 4 naye ojja tuuka nga weetaaga abakuyiiza kubanga obwongo butuuka nabo ne butuuka nga ne bukoma ng'olina okuleeta ate asingako gwe endowooza oba omupya pulani teziggwayo nga wootatta ssente kati oba tolina content naye nze nzanyira ku idea buli logical buli simple real life era nze wempitirawo mpola mpola seemenya tembeerawo ndaba nnyo movie ezibeeramu wild ideas naye ŋŋamba okugigatagata wano ne ssente zebegenza okundya n'abantu beneetaaga mu video ne ŋŋamba kangiwumuze kanzanye ekiri normal sirina nnyo kyenfa abantu bandaba views nze kaŋŋambe video nze newetuuka ku likes 20,000 mbangirabanga it's a win for me kubanga views ziba nnyingi abantu 12,000 olina gye nalaba content wo abantu 12,000 nalaba content wo nga bajja ne bazimpa likes 2,000, 5, 6, 7 oluusi nga nange ndaba kano ka idea ate nga bakaagadde nnyo kesitaasuubidde ate kyansobera mu content gy'opushinga ennyo ate abantu ne bagisosola webale nnyo ate nanafera bwe kiri mu gundi bwe kiri ku YouTube nti osobola okusanga emboozi ng'ogitaddemu obudde bungi neegaana okukola kyokka ate emboozi gyotataddeemu maanyi go na biki byonna muli awo nga mu byaffe bino osanga ekoze ng'etambudde okitegeera so social media yo nzibu nnyo ka video ke nakola ne Pinto Pinto yajja ne idea ye ng'eri awo nga nange saagiraba naye akasajja ako kayaaye kasajja kagezi nnyo aŋŋamba ng'oyimirira wali nze ngenda kujja ng'ali ku video call ne Esther nayogera ebigambo bye mpola mpola nange nenzija nemwanukula nagisuulayo olunaku olwo nakola omanyi ababeerayo eri Pinto gyabeera baba bangi nakola ne ba content creators bangi naye ya Pinto yo yatabuka yeyakuba video batandise nogikola mu animations ya Pinto obukatuni ngenda kati nze mba mpita ngenda olaba kasita ndaba eddoboozi lya Pinto manye lyange mweriri kintu tomanya kinaakuba era totyanga gwe wenna atandika TikTok sigala ng'opushinga kintu kyo si gwe yeefuula famous TikTok algorithm yayo nzibu okutegeera ojja tuuka olunaku okikube oleeta akantu katono nnyo kasanyusa abantu oyitewo abaana bayiseewo omwana yakola kano ka video laba ebbina lyonoonye kamera yaalyo n'akuba omulala yayogera buntu buba butonotono n'amanyikwa naye kati awo obuzibu nti kiki kyozzaako kati of course era n'amaloboozi ge bakusakozesa ennyo ku TikTok nga bwolaba kati nga gagaba kapere naye bannange kati waliwo nekyebayita full figure Bujingo tebalina account ku TikTok naye bagifuga TikTok Bujingo ne full figure bagiwamba tisaundi zaabwe tuzeetaaga era kweziri empitirivu ate oba bakikola batya buli wiiki gwe noobanga olina okufulumya eddoboozi oba bakola kigenderere oba ziri by mistake nange kyannema okufigaringa naye on a weekly basis balina otuwa abo nabo bali ku lwabwe ekitiibwa kyabwe era tubeebaza abo we batali simanyi Okay, kale bye tunyumiza olunaku olwaleero mpozi ngona kyagala okugattako awo naye nga kutwaliza wamu bye tusobodde so twogeddeko ku mbeera ya Uncle Ram tabadde mu mbeera nno gye mbagako kaawo nga bwanyumiza obulwadde ne twogerako ku nsonga tugenzeko wa alien awo ebyokukuba munnamawulire twekonyeuko bwekonyi kati awo ne tujja ku nsonga ya TikTok ebimu ku ebyo byasinga okukola so kulaba butya omulimu gwe gutambula na biki byonna bitwogedde byebyo so twebaza bwebaza era wona abaawo ensonga endala tujja kukomawo tuwayeemukko tulabe kinaaba kyonna tubeere nga tuwaya side awo naye nga banafe aba Segvic Consults Tours and Travel bakugamba nti nno ku nsonga z'okutambuza mu mawanga ag'enjawulo kugenda okukola emirimu egy'enjawulo bakugamba nti nno bwebali nnyo
so beekwate tebakutwala bweru kukola naye gwe osobola okuba nga wafunye olugendo lw'okugenda okukola nga gogenda okwetwala mu kukola nga gwe ofunidde omulimu bo bagamba nti kati gwe kyoba obakwasa bw'oba tolina passport bagigoberako n'ogifuna eya ticket bagigoberako then ate ne visa naye era bakuyambako okukolera ku process okutuusa lwogenda kadirisa na kimu kyonna okuggwa babeera naawe naye nga ate n'ensonga enkulu eya paperwork biki byogenda okukola ogenda kubikola tena biki byonna paperwork byonna babikolerako bulungi nnyo bannaffe aba Civic Consults Tours and Travel so beekwate ku nsonga y'okugenda ebweru okutambula entambula z'ennyonyi bakupangisiza woteeri ebweru gy'olaga bw'obanga ogenda kutambula bana connections bakola ebintu ebyenjawulo bingi nnyo gwe buli kasita olowoozaako ku kyokuba nti ogenda kufuluma ggwanga lowooza ku Civic Consults Tours and Travel kyokka ate era ne wano era balambuza abantu ne wano mu ggwanga waffe wano wennyini ng'ogyeko ebweru naye ne wano balambuza bulungi nnyo so beekwate bajja kuba ensonga ezo bazikolako bulungi nnyo namwe abagala okugenda okusoma ezo programu bazina bulungi nnyo abagala okugenda mu nkiiko ez'enjawulo era bakuyambako bulungi nnyo okulaba nga enteekateeka ezo muzikwasiganya bulungi nnyo n'oba ng'otambula nabo kakati mbadde nsaba okubireko ku director Lwanga ku 0784 28 19 76 0784 28 19 76 oba ku 0701 28 19 76 oba ogende butereevu ku woofiisi yaabwe woofiisi eri mu kibuga wakati awo ku kizimbe bakiyita Alwa Park Plaza ekizimbe bakiyita Alwa Park Plaza ku level 2 room 2 F2 ku room F2 643 so obafuna bulungi nnyo side awo essomero baliyita Diamonds Pre and Primary School liri Buddo Kimbejja agendayo otwala omwana asome tuli mu luwummula weewaawo osobola nga omwana yawummudde naye ng'essomero wafunye butakkaanya nali omwana tebamulabiridde bulungi naye nga wali agadde okumukyusa kubanga bwe boogala omukyusa lowooza ku Diamonds Pre and Primary School liri Buddo Kimbejja gy'oba otwala omwana asome abasomesa bamanyi endabirira y'abaana ate nga basomesa bulungi emmotoka ezitambuza abaana weeziri ate nga n'ekisolo weekiri ebyokuzanyisa by'abaana bwe biri ku ssomero ate nga ne swimming pool yennyini ku ssomero weeri na buli kimu kyonna abaana babaliisa bulungi kale lowooza ku Diamonds Pre and Primary School Buddo Kimbejja ate wano wetukoledde olunaku olwaleero bagiyita Teak Hotel tuli Kawempe we tuli olunaku olwaleero so enteekateeka nnungi nnyo swimming pool nga bw'ogiraba ya mulembe nnyo services nnungi reception nnungi nnyo enteekateeka ekifo kigazi bulungi woyagala woolaga ogenda ku swimming pool side wali okay bwegala ogendako mu sauna steam ogenda n'oyota bulungi nnyo bwegala ogendako mu gym weeri enteekateeka bulungi ennyo aerobics abeerawo enteekateeka nnungi nnyo so nkuzigira ekifo kiri kimu kyokka bakiyita Teak Hotel e Kawempe awo tusinzidde olunaku olwaleero so tuukawuko reception gyagiraba n'enteekateeka yonna ebyokulya kajuisi akawoomu kacaayi akalungi ennyo ka coffee black tea black tea africa tea n'ebirala byonna enteekateeka nnungi nnyo ekyemisana ekyeggulo breakfast byonna bibeerawo ate nga n'okusula ebisulo birungi nnyo so kifo kya mulembe nnyo tuukawuko ojja kumbuulira ye Teak Hotel e Kawempe we tusinzidde olwaleero nzikiriza nkuleke Gane tubebaza otulabanga mwebale kutwagalanga ntumira njagala n'okwebaza aba Teak Hotel okutukkiriza okukolerako mu kafo kaabwe yes kalungi nnyo era tujja kwongera okukabalaga future yes kale tujja kujjanga notuvugengamu ssebo Uncle Ram ssebo nsonga tuzikwasaganya era nze mbadde wano wonta era tandikirawo okuwuga amiina ne jimu yino weeri yes ngenda kukajjuzaamuka kubanga okijjukidde dokita kyeyanga onokukola nokuba onokola aerobics onokola gym osobola okubeera nga obeera okay nokukola n'omubiri Spice Dan agenda nsange nga kiri kitya nga kiri okay kale tweyanziza wano ku Civic Consults Tours and Travel company registered by Uganda tukola ku nsonga nnyingi nnyo esooka tukola ku tickets twogera ku tickets ez'ennyonyi we are already IATA upgraded tusobola okukola tickets zonna mu nsi yonna buli omu wayagala okugenda for example abagala okugenda China abagala okugenda Canada abagala okugenda UK byonna tubikolako tukola ku bantu abagala okugenda Canada tukola ku bantu abagala visa za America tukola ku bantu abagala okugenda okusubula China tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu
bonna. Ekirala kye tukolako tuyamba ku bantu bonna abaagala okgenda for safaris, that is domestic safaris and international safaris. Domestic safaris tutegeeza safari ezikolebwa wano ewaffe mu nsi yaffe e Uganda, ng'abaagala okgenda ku Maction Falls, abaagala okgendako ku Bwindi Infinity Level newala yonna yonna tubikolako. Then ebyewabweru tusobola okubatwalako e Dubai, tusobola okubatwalako Bangkok, tusobola okubatwalako e China newala wangi nnyo. Tusangibwa wano ku Arua Park Plaza F2 643 ye room gy'oba onoonya. Z'ensonga ezo zikwasaganya Segibi Consults. Abaagala ennamba yaffe eri 0784 28 19 76. Tulina ne Airtel 0701 28 19 76. Then abaagala otulabako ku mitimbagano egy'enjawulo genda ku website yaffe www.segibiconsults.com. Thank you very much. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.